mukwano gwange gwe yenna ali eyo yeekumidde ku Yugi Updates kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno, kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo tewali ng'eki gye nnyinza kwebazaamu naye okola kyamaanyi nnyo. Naye nkutegeeza gwe mukwano gwange atannaba kusheyalinga, atannaba kusheyalinga kugamba nti genda maaso n'okusheyalinga, atannaba kusubscribinga naawe ng'oli eyo kutegeeza nti no genda maaso subscribing, kirirawo wansi ojja kulaba ekigambo subscribe kona kade. Onookona kade muganda wange kijja kuyambako okubanga buli tuteekako information ng'ono gwasooka okumutegeera, gwasooka okumanya. Beera updated ne ku Yugi Updates gwe mukwano gwange ali eyo, naye nga nkutegeeza nti no nga tunnatera osumulula UNPU, kutegeeza nti gwe mukwano gwange gwe nga tunnatera okusumulula NUP evuddeyo n'esamba gye badde byogera, babadde bategeka demonstration, bategeka okwekalakaasa mu kibuga kya Arua muganda wange. Bavuddeyo ne babyesambajja, bavuddeyo ne babyegaana, ne bagamba nedda ffe tetunnabeerako nga tuteekateeka demonstration mu kibuga kya Arua okusinziira ku NUP leadership, mu Arua babyesambajje bagambye nti ffe tetunnategekako, tetunnabako nga tutegeka okwekalakaasa mu kibuga kya Arua against Anita Amongo. Babadde bategeka babadde bateekateeka demonstration mu kibuga kya Arua eri Speaker Amongo wa Parliament ya Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyatuulira, naye bavuddeyo ne babyesambajja. Okusinziira ku mwami ono Matuwa Job Richard, ono ye assistant RCC mu kibuga kya Arua, yeewuunyiza nnyo n'agamba lwaki tebatutegeka demonstration against Speaker Amongo atuula mu kibuga Kampala, ate demonstration ne tugikolera mu Arua. Lwaki tubanga tukola ekyo? Matuwa era ayongera n'agamba nti nno ye atuula mu ofiisi ya RCC, agamba nti no bo beetegefu n'okudiringa n'oyo yenna analeeta okwekalakasa mu kibuga kya Arua wano. Mwetegefu nagakabatande mugeze muleete okwekalakasa wano mu kibuga kya Arua, tugenda kubanga tubakolako. Oyo yenna bagenda kubanga bamukolako. Era ayongera n'agamba nti babanga bagala okwekalakasa nga bagala okustaginga demonstration against Speaker Amongo, ono Anita Amongo, agamba nti no bandibadde bakikola mu Kampala eri wali office za Parliament gye ziri, naye si wano mu kibuga kya Arua. Ekibuga kya Arua kirina programu egenda maaso, kiri mu kubala abantu, waliwo programu egenda maaso era nga teyeetagisa muntu n'omu kugitaataganya. Bali mu carrying population census mu kibuga kya Arua. Abanupu bavuddeyo ne bagamba nti no ife tulina ebyokukola bingi nnyo n'okusinga okubanga tugenda kwekalakasa olwa Speaker Amongo. Tulina ebyokukola bingi nnyo, tulina ensonga nnyingi nnyo ez'okwekalakasizaako, sizo za Anita Amongo. Abantu bangi baliyo batwetaga mu nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'omusolo, si kwekalakasiza lwa Speaker Anita Amongo. Era abasambajje bonna badde byogera mbu beteekerateekera demonstration mu kibuga kya Arua. Gwe muganda wange mpuliriza, jjukira nti no ebiseera biyitwa gamba nti no ennaku z'omwezi April 3 UK government yavaayo n'announcing section against Speaker Amongo n'abalala ababiri ba former ministers ab'e Karamoja okuli Mary Goretti Kindundu ne Agnes Nandundu olw'okubanga bakyozingibwa okubanga okubba amabaati n'okulya enguzi. Mukwano gwange okuva mu government funds, mukwano gwange gwawuliriza, naye nkutegeeza gwe atalina kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, genda maaso n'okwekumira ku Yugi Updates. Kila wansi gwe atamanyi kusubscribinga, kila wansi ojjala akagambo subscribe kakooneko koona ne mukade kajja kuyambako okwalatinga buli tunateekako information omupya. Gwe mukwano gwange obeere ng'omufuna ddala bulungi nnyo. Naye nga mukwano gwange ebityo bibadde abanuupu bavuddeyo ne beesambajja agamba ffe mutusibako matugambuzi kutuliisa ngo ffe tulina ebyokukola bingi nnyo, ebyokweteekerateekera eggwanga n'okusinga okwekalakasa olwa Speaker Anita
Amongo mukwano gwange ali ku Yugi Updates kutegeeza nti no gwe naye yeekumira ku Yugi Updates okola kyamaanyi ogyekumirako beerako genda maaso likinga jagalize ne banno tobeera updated wekka jagaliza ne banno basobole okuba nga ba receiving ku information babeere updated buli kaseera gwe muganda wange ali eyatuuliriza.